من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tumutya fi sirri wal alan mu kyama ne mu lwatu nga tukola emirimu emirungi eginaatutuusa eri Allah era nga twewala ebyo byonna ebikontana n'ebyo Allah bye yatuziyiza mu Qur'an ey'ekitiibwa. Obulamu buno obw'ensi bulamu bumpi nnyo era ababulimu nga balaba nti balina obuwangaazi ku nsi kuno ne basalawo okujooga Allah okumujeemera ne basalawo okusanyusa abantu amawulire ag'ennaku gye bali nti essaawa yonna basinkana Allah. Omukisa guno Allah gwatuwadde nga tukyali balamu gukozese mu kulongoosa emirimu gyo, oleme kutunuulira bantu bagamba ki, oleme kusanyusa bantu. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan, buli yenna akola obulungi ng'abukolera Allah era Allah naye agenda mumusasula empeera. Ky'oba olaba abantu tebasiima, abantu banakuwaza, naye asiima n'akuwa empeera mu bujjuvu ye Allah yekka. Allah teyeerabira muddu we, Allah asiima. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, empeera y'abalongoosa abakola emirimu gye Allah agibawa era Allah tasobola butawa bakkiriza bakola mirimu mirungi. Naye nga ye omutonde gwe bayita mulya mmere akusasula mu bukyayi ne gwokoledde ekirungi, gwokoledde ekirungi afundikira akuwadde obutwa, gwosembeza ku lusegere asigala akwefuulidde, gwoyita munno enkya ye mulabe wo nnamba emu. Tusembeze Allah mu mitima gyaffe, tumufuule mukwano gwaffe asookera ddala, era ng'okwagala Allah kya bwatteeka. Naye abantu bali ku mikwano gino egy'edduniya egitagenda kusiima, era ne boolaba nga abantu nga bagamba nti seeka weebale nnyo, gambanga nti nsaba Allah akkirize, oyo akusabire leero enkya ye mulabewo nnamba emu, enkya akwefuulira. Bannange Allah tayiwa, naye abantu bayiwa. Naye Allah tayiwa. Muntu asobola okuba wano ng'agenda kuwasa mwana muwala agenda kufumbirwa, oli n'amusuubiza gawuni, oli n'amusuubiza emmotoka, n'atuuka ku last moment n'akuba ku ssimu nga teriiko, n'amugamba nti munnaye nafunye ekizibu, maama wange ali mulago, emmotoka yatutte mukyala mu ddwaliro, munnange ate abaana obalaba baabano
mbatwala ku swimming na kulya ku ice cream, sente zonna ziri mbano, naye Allah tayiwa mukulembeze mbuli kimu omufuulo ow'okulusegere. Allah tomujjanga mu bulamu bwo. Bw'onojja Allah mu bulamu bwo n'oteekamu ebitonde ebirala, bano bayita abaana ba Falaawo, gwe bayita mulya mmere, omwana Adamu ye tasiima bwe butonde bwaffe ng'abantu. Asiima yekka yani gwe tuba tukolera ebirungi, bwe kuba kusinza era gw'oba osinza. Anta'buda Allah, bw'oba omusinza Allah kakasa nti musinza ka annaka taraahu, ng'okakasiza ddala nti Allah mulaba. Olongoose bulungi ibaada yo. Wadde gwe Allah tomulaba, naye fa innahu yaraak, ye Allah akulaba, kubanga muttali'u. Buli kyonna kye tukola sakanaatina, bye tukola mu kasirise, bye tukola eyo bitali mu lwatu, Allah muttali'un alayha, byonna Allah abikola ki? Abiraba. Wenjagala okubakubiriza nti nga bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadan, tusigalenga era tweyisa bulungi. Abaalyamu ennaku mu mwezi ogwa Ramadan, twanguye okuziriwa, tusobole okusinkana guno omukaaga ogunaatera okugenda nabbi gwe yateekamu empeera empitirivu, ennaku omukaaga eza sittati. Fuba nnyo oliire wano osobole okugoberezaako omukaaga mu kusiibako mwe muli empeera enzijuvu. K'oyo amaliriza ebbanja n'amala n'agobereza ennaku omukaaga. Man saama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal, asiiba Ramadan enzijuvu ng'agijjuzza, kubanga era kwennyini ogamba nti Ramanzaani bakyammanja, kitegeeza tennakola ki? Tennajjula. Gwe kennyini mu bigambo bye, Ramanzaani saagimalaako. Empeera zino Allah yazitegekera nnyo mu bujjuvu bwazo nga nabbi bwe yatunnyonnyola eri oyo amaliriza Ramadani ejjudde eri complete. Newankubadde ojja kuwulira abawali mu bangi, ono agamba kiri n'oli agamba kiri, naye hadisi ya nabbi eri kiriya. Man saama Ramadan thumma, oluvannyuma lw'okusiiba, atba'ahu sitta, agobereza ennaku emmeka? Omukaaga. Ng'azigobereza ku ki? Ku Ramadan eyajjula. Abanga asiibye omwaka omuki? Omulamba. N'olw'ensonga eyo al-mubaadara ila al-qada, twanguwe okuliwa tusobole okusinkana omukaaga guno oguba guliwo. Era ano abantu bangi bakola nnyo ensobi olw'obutafaayo nnyo ku ddiini na kubuuza nga tebannabakola. Omuntu agenda n'aleeta enniya bbiri nti bw'aliwa ate bw'asiibiramu ennaku emmeka? Ziri ennaku z'oliwa za bwatteeka. Eky'obwetteeka tebakigatta naki? Na sunna. Olina kubanga ennaku ziri ez'okuliwa ez'obwetteeka zeetongodde. So sigamba nti ndeese enniya ya mirundi ebiri, ate bwe ndiwa ate bwe nsiiba sittati. Maliriza ebbanja lya Allah. Fadainullahi ahaq. Ebbanja Allah lyakubanja ahaqu, litwale nga lya buvunaanyizibwa. Kiringa era omuntu bw'abeera ne siyaamu nadhir, okusiiba okw'okweyama.
ate n'akugattamu ate n'agamba nina okusiibayo ennaku enjeru ate n'akufuula nti agatta. Nadhiri eba efuuse ya tteeka kasita weeyama kiba kifuuse kyaki kya tteeka. Ne bw'ofa abasigaddewo balina okukuliyirira okusiiba kwa nadhiri. Nadhiri ibaada kasita omala okujeeyama bwe paba liba lifuuse ebbanja erikuli mu bulago. Hatta ne bw'ofa abasigaddewo batuukiriza obweyama obwo bwe wakola. Kati bw'otagatta nnaku njeru ate n'okusiiba kwa nadhiri, kubanga okusiiba kwa nadhiri kwaki kwa butteeka. N'olw'ensonga eyo baganda bange, njagala okubayozaayoza n'okubakulisaayo okumalako omwezi ogwa Ramadhaani, wabula tusigale okweraliikirira okwokusaba Allah okukkiriza byonna bye tubadde tukola. Abaatukulembera abalongoofu ekyo baakirina. We baakolanga tebaasanyuka na kumaliriza, baasigala n'omulimu omunene ogw'okusaba Allah okukola ki? Okukkiriza kye tubadde tukola. Kiteekeko essira, osabe nnyo Allah akkirize emirimu gyonna gy'obadde okola gireme kugenda ttayo. Olwaleero biidhinillah, engeri gye tuli ku ntandikwa y'eddarusu yaffe, musomo gwaffe gwe tutambuliramu, amateeka ga shariya n'obwetaavu bw'abantu gye gali. Naye olwaleero biidhinillah tujja kutandika n'amateeka ga shariya wiiki ejja nga bwe tubadde tutambula. Olwaleero njagala njogera engeri gy'eri ntandikwa ebitendo by'omusiraamu. Kituufu abasiraamu bangi, naye ddala ebitendo ebikola ekirungo ky'obusiraamu tubirina obirina. Omusiraamu tayitibwa buyitibwa musiraamu lwa linnya. Oli bagenda ne bamubuuza oli musiraamu naga towulidde nze Zaidi. Ekyokubeera n'erinnya si bwe buki, waliwo ebitende ebiteekeddwa okutendebwa n'omusiraamu, omusajja n'omukyala. Abamu bamanyi nti okubeera nti basiraamu mbu bajjajjaabe bonna bataano emabega baali basiraamu. Ye obusiraamu bwabwe bulifaalinga kuba ki? Ku bajjajjaabe. Olina okuba nga olina ebitende ebiraga nti ddala oli musiraamu, so si nti nze bajjajja bange bajungute. Mulimu n'abamanyi nti okubeera obusiraamu byambalo. Lwaki ombuuza nti ndi musiraamu? Tolaba nga ntaddeko enkofiira? Wakati olwaleero mulaba n'abantu bakuza n'ebiki? N'ebirevu abatali baki? Birevu byafuuse ezziina eri abavubuka abamu. Abiteekako bulungi n'olowooza muntu wa umma, n'akisaniriza bulungi bw'ati, n'olowooza nti ono musalafu mutabuliiki, kumbe wa Bwana Yozefu yennyini. Kati okuba omusiraamu waliwo ebitende ebitendebwa naawe. Abamu bamanyi nti basiraamu lwa kuba mataali. Nze nkuba amataali ku mbaga z'abasiraamu, zindi musiraamu. Siraamu nze mbakubira amataali. Naye nga bameka abakubya amataali nga talinaayo wadde ekitendo ky'obusiraamu. Tasaala, lwe batuuka okusaala yagenze ekkalirira mataali. Binaga nze ndi musiraamu nakakutula enkofiira 9. Ekyo si kyekitendo ky'omusiraamu, kuba nti okutudde enkofiira eziwera mu umma. Sindi musiraamu, nze nayabye ettaali ku mbaga ya Kalema. Okwabya ettaali nekitegeeza nti oli musiraamu nnyo. Oli ayinza n'okugamba ebigambo by'abasiraamu amanyi bingi, oli n'atuuka n'okugamba nti oyo omusajja musiraamu ddala, akalaadi tekamuva mu ngalo.
Akaladi bwogende Saudi Arabia abakwata obuladi abamu babukwata zina kyakwewuna naddala abasuubuzi batujjaaru babukwata li ajali zina abamu babukwata mu mbeera yakola ki yakwewunda kati leka kutwala nti akaladi bwe buki bwe busiraamu gwe tomanyi nti waliwo n'abantu abalina obuladi buli mu mmotoka wano awali mmira nga yakateekawo naye nga tasaala ate awo yateekawo akaladi waliwo neirizi n'ekiyenje ekimukuuma kyakkiririzaamu kati akaladi si bwe busiraamu era akaladi si kitendo kyeweenyumirizaamu nze ni musiraamu mukuukutivu akaladi tekanva mu ngalo ne mu motoka mwekali naye mwagamba mwekali yakawanika neirizi yaako n'ekiyenje n'amannyo g'enkula bye bimuyamba bimuprotectinga okulaba nga ali safe abaseeka baffe baseeka Hasani Kiseka ababeera wali wa Kiseka ne bamakanika muli bajulizi baleeta emmotoka ogikanika nga ya musiraamu gw'okakasiza ddala nti haaji wallahi ne basanga muyirizi ne basangamu embugo yagiteeka mu yingini eyo eri wansi mu mutto naga biki bino naga bintu byange mbirekete mbikwatako kubanga amanyi bye bimukola ki naye lwaleero njagala twogere ku bitende by'omusiraamu ekitende ekisookera ddala al iltizaamu bil aqida wa tawhid mu bitendo by'omusiraamu kwe kunyweza aqida okwawula Allah tawhid ateekeddwa okuba nga amulina wakati w'ebintu ebyo ebibiri aqida ne tawhid temusuubira nti byawukana wabula al aqida a'ammu min at-tawhid bwe twogera aqida ate kyo kigazi okusinga kuki tawhid kubanga etwogera ka aqida kiyingiramu ebibiina ebirala ebyabula kikuŋŋaanya ne firako ezaabula omuli abashiya omuli abasuufi bakhawariji abakadiyani abahamadiya oba ntegerekisi kakati yo aqida aam ngazi eyingiramu alfiraku dalla ebibinja ebyabula nebogera tawhid kwe kwawula Allah naye nga byonna bitegeeza nzikiriza entuufu mu Allah ekitende ekyo kirina wenywereza ku tawhid ku aqida kuba kizibu nnyo gandize ndi musiraamu ddala ate nga bw'osaba abafu olwaleero baganda baffe ne bannyinaffe bagenda e Makka abamu n'omulaba ng'agenda Makka nga mu bigambo ebyo bamuyigiriza mu kumutraininga mu kumusomesa mu kibiina kyonna ekimutwala labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik n'abeera ng'agenda kulinnya nnyonyi n'asooka mu bafu abasiibule abasabe bamukulembere buki kitegeeza ekyo ekitendo takirina eyo etiketi esookera ddala kwenywereza ku aqida enzikiriza entuufu tawhidi Allah gwe yatuma naye ababaka walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llah wajtanibu at-taghut bannabbi bonna Allah be yatuma buli mulembe Allah yatumamu omubaka ng'ekibaleese bonna message eryaki message y'abannabbi eryaki an ibudu llah abantu basinze Allah mbwomu tebageza ne basinza ebifaananyi ne basinza amasanamu ne basinza lubaale ne basaba abafu ne basinza emiti ani ibudullah Allah bamwawule mbwomu wajitanibu taguti bewala okusinza lubaale kusinza ebifaananyi kusinza entaana kusinza amajinni
ani ibudullah wajtanibu at-taghut naye bameka olwaleero nga baga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga yirize mulimu kiwato bameka abaga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngemanji wali yesabu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ng'emisale gyamujjula yenna bamuwayalinga anoonya mirembe yeetangira endwadde abantu nno tugayaalira shiriki ne tuva ku bwomu bwa Allah omwana n'abakaabirira ekiro haji yagenda Jordan kunoonya ssente omukyala n'amukuba mu kanzu ya haji akole ki asirike kaana katoka kaava mwana anfuukidde ekizibu amwambaza t-shirt noonye kooti ya kitaawe ajja kusirika kati ayina tawhidi tetunnaba kukkiriza mutonzi waffe tetunnaba kutongozawo bwomu bwa Allah ekyo nno kye kitende kisookera ddala kunyweza nzikiriza kubeera na tawhidi kati bino byonna byogamba wakuba amataali oli khalifa mukuukuutivu oyambadde enkofiira okutudde nnyingi ekitendo ky'olina okutunuulira kya nzikiriza fahadhihi sifa ekitendo ekyo ekya aqida ekyokuba nti olina tawhid la tanfakku anik tekirina kuvaako ne bw'oliragawa manyi waliwo ebintu bisatu omuntu atambula nabyo tayawukana nabyo ekisookera ddala al ajal omuntu atambula ne ajali ye butaga nti ajali yo girese waka omuntu wabeera wonna aina ma takun yudrikum al maut wonna bwe muliba muli bonna bwe muba Allah batuusaako ajali oli mu nnyonyi oli mu train oli mu mmeeri oli mu masjidi obadde weebase obadde owuga aina ma takun kul inna almauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum omuntu atambula ne ajali ye ekyokubiri omuntu atambula ne riziki ye butaga nti ekimbuzizza riziki kubeera ano muziki temuddalasa senga ndi bweru senga nfuna omuntu abeera ne riziki ye era osobola okuva wano mu Kampala nga byagaana nga riziki ye eri eyo Mbale Sebeyi ne baga nti mugerwa okuva lwe yava mu Kampala n'ava mu Kikuubo awo kasita yayingira Soroti Allah yamuggulirawo omuntu atambula neki riziki yo otambula nayo era bw'oba wakugifuna ogifuna ekyokusatu omuntu atambula n'empisa ze abantu kyolabanga enneeyisa gye beeyisaamu ze empisa zaabwe era ogenda okulaba omuntu ssebo ali Makka naye era nga empisa zimukoze eki zimutoloseeko ne bagamba ono yazze okulamaga ekimuyombesa ku Kaaba kiki ekimukubisiza omusajja akakokola kiki zeki kati bw'abeera e Kampala akuba n'akugyamu n'amannya era empisa zitutolokanako ogenda okulaba nga seeka alinnye ku kituuti avuma ate bazze okusomesa abange mu abakiiza ekikulu tebitegeera labalabalabalabala ezo ze empisa ze empisa omuntu abeera nazo buraga nti wazireseeyo era ogenda okulaba oli ng'empisa ze zoozo temumugenda empola ajja bavuma lwaki wali ayinza ogamba nti kanzireyo kandeeta empisa zange mbadde nzize kusaala naye kanzireyo kansooke nzije mbadde nzireseeyo la abadan kati ebyo ebitendo bisatu mu muntu atambula nabyo naye tawhid
omuntu tayawukana naye fi kulli hin wa fi kulli makan wonna wabeera ali mu ssanyu mu nnaku tawhiidi yabeera naye bagenze kuziika alina okwolesa okwawula Allah bali ku mukolo gw'amasanyu alina okwolesa okwawula Allah taliiko kiseera kati kyekitende kisookera ddala al aqida wa tawhid al iltizam kyebayita iltizam nga wawulira ekifo ekiri e Makka kyebayita multazam kwe kukyenywerezaako n'obeerawo amakulu tawhid ne aqida bikubeeremu paka lwogenda okufa okuva mu nsi binyweze bikwambale oyo munna tawhid teyesigamira birala tasaba njiibwa tanoonya mikisa mu nseenene tanoonya mikisa mu bafu kubanga munna tawhid oba ntegerekeka ekyo ekitende ekikola ki ekitende ekyokubiri al iltizamu bissala wassa'yi ilayha fil masajid okwenywereza ku swala n'okululunkana ennyo okuleeta esswala mu mizikiti omuntu abalibwa atya nti musiraamu nga tasaala nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala enjawulo eyawula wakati waffe n'abatali baffe swala faman tarakaha gwe woogirekera bwoti fakad kafara oba ofaananye bali esswala ku musajja kwe kufaayo ennyo okuleeta esswala ku muzikiti basajja bannange abali wano twejjemu obugayaavu bwe twolesezza ku mulembe guno oba okusaalira mu mayumba gaffe illa li bu'di almasafa okujjako nga waliwo distance ennene etakusobozesa kutuuka wali muzikiti otherwise awatali masaafa manene nga ne bw'onootambula ojja kusanga esswala yaweddeko dda twala esswala ku muzikiti limadha buniyat almasajid lwaki emizikiti Allah yagamba gizimbibwe liikamati swala lidhikiri llah kuyimirizaawo swala abantu bazisaaliremu tujje swala mu mayumba gaffe abakyala mukube babbaaba mmwe obwama obw'okubazimba obw'okuba advise esswala bazitwale kuki nga bw'osobola okutuuza bbaawo n'omugaa njagala za nviiri mugaye nti njagala kwogerako naawe saaliranga ku muzikiti muzukuse bazinyi lwaki tosobola obbakuba amaloboozi ag'ebirala mukoddomi wagenda kuwasa wali tufuniddeyo ku ssente akakadde lwaki tosobola mugaa nti genda osaalire ku muzikiti wetuuzatuuza awaka oyagalawo ki ogenda kufumba onaaza baana naye tutuula ne baziina tuli nno ku limooti ne basaala esswala neekuyitako esswala y'omusajja erina kubeera ku muzikiti kebe ya fajiri abakyala muyambeko babbaaba mmwe nga mubayambako ku nkulaakulana munaye taata kayiira waliguzeyo bodaboda ey'okubiri tetusobola okuyingiza ikonomi ogiraba tusobola okuva mu mbeera mwe tuli lwaki tomugaa nti genda osaalire ku muzikiti esswala mmeka niwe tutuuka ku bye twagala twogere n'abaami baffe naye byali badde omukyala alina mu byateekeddwa okuzimbirako ddala kukuzimba kulaba nga eddiini ogiteeka mu nkola kubanga enkya sheekhe tuliiwo kikugasa ki okuwangala n'omukyala ne musanyuka naye amasanyu gano ag'edduniya ne mwebika mu bikunta ne museka ne muvaamu ne munaaba naye nga ku akhira buli omu agenda kubeera ku lulwe ono ali mu jjana oli akaabira mu ki kigasa ki ekyo naye raba bwe tusanyukira ffenna ku dduniya nga ne ku akhira tugenda kusanyukira waki wamu pamoja
oli mujjana nga ne mukyala we ali mujjana, oli mujjana nga n'abaana bali mujjana, eryo essanyu eryo. Naye olesa omwami yeegalaamiriza tasaala, ate olumala okuyombamu n'ogaa sheekhe nina ekizibu, natomera omusajja tasaala. N'omugamba mwakawangaala emyaka emeka, nti guno gwa 18 tuli mu marriage, bulijjo olinda ki? Akulinamu abaana bameka? Tulina abaana 7. Omukulu agenda ku university naye musajja tasaala. Okirabye leero? Akiraba lwakuba embeera emaze kukola ki? Emaze kukyuka. Awo n'atandika okulengera obukendeevu obw'eddiini olwayagala okuddukako. Naye takuddukako lwa swala, akuddukako lwa mbeera ekyamye. Tandise omulaba sente zimuweddeko ate takyalina ssuubi. Abakyala omanyi balinga abalina irimu alghaibi ey'ekyama okutunula nti ono yakoma mu byenfuna. Yaba yakukubyemu dda ttooki zino eza security ezirengera ewala, aga yaggwamu ate tasuubirwa. Ono nina mwetegula. N'atamanya nti almustakbalu biyadillah, enkyukakyuka yo maaso eri mikono gyani? Gya Allah. Saawa yonna Allah aleeta faraji, obufulumiro. Mu bitende by'omusiraamu kunyweza ki? Swala rijalan wa nisa, abaami n'abakyala. Essola si ya musajja yekka, hatta n'omukyala basaalire essola mu budde bwazo. Abakyala bakereya nnyo essola. Yeetalaawo mu kwoza, mu kunaaza abaana. Essola kyekikulu okusinga okunaaza ebintu. Essola kyekikulu okusinga okugolola engoye z'omwami. Ali mu kwoza, ali mu kwetala mu bbaafu, essola egenda. Bannange essola bwe tutagiteekeko ssira awaka, bwe tutateeka essira mu bulamu bwaffe, laba Allah bw'agamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, fakhalafa min ba'dihim khalf adaa'u ssalah wattaba'u shahawat. Laba Allah bwe yagamba fasawfa yalqawna ghayya. Basikira abantu abalagajjalira essala, wattaba'u shahawat, bagoberera ebyobwagazi by'edduniya. Ali mu kunoonya kalululaale, sola neemuyitako, taba'u shahawat. Ali mu kulaba TV kazannyo, taba'u shahawat. Bagoberera ebyobwagazi eby'edduniya ebyabalagajjalisa essala. Ali mu kulaba mupiira, essola eyita. Fakhalafa min ba'dihim khalf adaa'u ssalah, balagajjalira essola. Naye Allah yagamba fasawfa yalqawna ghayya, bagenda kuyingira olusenyi luyitibwa ghayya. Luli eyo mu jahannama wansi eyo. Ibn Abbas bwe yavunula ekigambo ghayya yagamba nti waadi fi jahannam, lusenyu, kifo ekiri mu jahannam. Naye ensenyu zonna eziri mu jahannama zeekingiriza Allah, zeekingiriza nga zisaba Allah aleme ate ziyingiza mu lusenyu luno ghayya olw'obubi lwalwo. Mukitegedde ekyo? Kiringa bw'olaba abantu nga waliwo akabiina k'abantu awo babbi bali 6 bakkondo, naye nga bakkondo abo 6 batya munnaabo ono ate okubabba nti katubba oyo. Tuba tukoze ki? Kati n'omuliro gulina ensenyi, naye ensenyi zonna ezo ebifo ebyo bisaba Allah bireme ate kuyingira mu kifo kino ekiyitibwa ani? Ate nga gonna muki? Muliro. Kitegeeza obubi bw'obutasaala bunene. Wa'muru ahlaka bis-salaa wastabiru alayha. Bali mulagira abantu bammwe okusaala, mukiremereko. Leka nti bwe nagamba omukyalo okusaala tujja kukyankalana.
bwe namugambako okusala tujja kukyankalana ng'emba mubazzaako wote mutya ono mutiira kusala mukyala we n'omugamba kusala ng'akyankalana niye wano bw'oba omuzzaako olumba olu oba akyankalane mubagambe swala mumbi oboyogera n'omukyala omugambe swala gitwale ng'ekintu ekisookera ddala mu bulamu mu maka gaffe ntegerekisi eswala kikulu ku basajja n'abaami era tekyalisaanye era tekigwana wabula kiri haramu omuzadde yenna okutwala omwana we ku ssomero eri tayimirizaawo ki swala kutwala otya omwana ku ssomero ndi namufunidde ekifo admission nsasula akakadde simanyi kamu abiri international school naye nga teri swala n'osigala nga osasula ssente mu ssomero lyokakasiza ddala nti omwana wo gyali teriiyo kye bayita swala hatha haram wama tadfa'uhu haram kyokola kiri haramu nekyosasula kiri haramu kutwala omuntu omwana wo ku ssomero lyokakasa nti teri swala wabula olengera misa zezikutaka ki akati bani ekigambo ky'essola kikulu nabbi Muhammad mubimbe yasembyayo mu bulamu bwe obuwangaazi meseji ze ezasembayo mu buwangaazi bwe yali yassala assala wama malakat aymanukum bantu ba umma yange ummati assala bantu ba umma yange essala temugigayalirira timuleke essala wama malakat aymanukum n'abo be mulinako obuyinza muntu yenna gw'olinako obuyinza mutegeeze essala gwe maneja bagambe essala bagiyimirizeewo gwe nannyini maka gambe essala bagiyimirizeewo essala kikulu essala amudu diini essala mpagi yaki ya diini faman aqamaha faqad aqama ad-din hajimirizaawo aba ayimirizaawo eddiini mu mateeka gonna Allah ge yassa ku nabbi bwe kyatuuka ku ssala yamutumya bukolokolo paka mu lugendo lwa Israa ne Miraj n'agimulaalikako olowooza lwaki temuyitira ku zaka oba ku sawumu oba ku hajji naye olw'obukulu bw'essala yamulinnyisa n'amutambuza mu lugendo nabbi lwe yatambula bibadanihi wa kalbihi n'omubiri gwe n'omutima gwe n'amutwala Allah n'amulalikako esswala ezi nga bwe yajja nazo olw'obukulu bw'esswala mu mateeka gonna ekyo kyalinyisa nabbi waggulu Allah n'amugamba esswala temugambirayo nti gano ge mateeka 10 genkuwadde oba amateeka 5 oba empagi z'obukkiriza ze zino yamukuutira swala nabbi nno najja nayo nga kimumenya ne bannabbi be yayitako ne bamusaasira abantu batwalira meseji ey'esswala ezaalimu 50 Musa amugamba genda ugambe Allah waakusalireko ne basalako ne zibeera 25 naga tebajja kusobola dayiri Allah abakenderezeeko abange baba weemu yabalema naddayo paka lwe zaatuuka 5 era Musa n'amugamba ddayo nabbi yamalaga nti istahyaitu nkwatibwa Allah ki kuttaana era nzireyo zifuuke mmeka hamugazi ezo zebakuwadde 5 omusajja omu bwe twali tusomesa ekyafaayo ekyo n'avaamu statement eno sirigyerabira yagaa nti nabbi yakola bubi yalizeeyo wallahi billah nali mulekikya nga mpulira ng'ate ayogera ekigambo ekyo muwalabu nagaa nabbi yakola bubi yalizeeyo n'asaba Allah
sanga yali tuwadde 2 tunulire bannaye abantu era ti naawe bw'otalowooza n'ogaa naye wamma senga yaddayo sanga Allah yali zijje nawo n'agamba free of charge. Sitaani tekuzannyirako ogaa yalizeeyo emirundi n'emirundi afunye chansi mamugaddayo dabbi teyakola nsobi kwe kwali okugera kwani kwa Allah ekyo Allah kye yatulondera nga kyekisinga obuki kyekisinga obulungi bano okusaala eswala 5 laylan wa nahari misana n'ekiki n'ekiro omusiraamu bamwawulira mu bitendo bye ng'ayimirizaawo eswala ng'eswala agivaluwinga tulaba abantu bangi bavaluwinga emirimu okusinga eswala oli ne bamuwa omulimu ogenda kukola wano naye saagala basaalasaala era naye nakkiriza naga mukama wange nkusuubiza tojja kundaba nga nsaala ngenda kukola nnyo emirimu gyonjiwa obudde sijja kusaala kuba noonyeza omulimu guno emyaka 4 neekogumpadde njagondera ebiragiro bya wano terms and conditions. Abantu bwe batwe baleke essola ne bavaluwinga emirimu okusinga ki era oli ogenda okulaba nga kkubidde omulimu seeka nabadde nfunye omulimu naye baŋŋaanya okusaala nkole ntya kati seeka gamba ati nti tosaala kola olwo ebibuuzo bye mubuuza baseeka nga mumalira bwereere obudde nga gwe kennyini oli mufuti wa muki wa mwoyo gwo kati seeka gamba ati mpazi nga olio baseeka nga nabo tebasaala ng'ayinza okugamba nti ogira oleka sooka okole oyo aba akyali seeka mu bitende eby'omusiraamu kukola ki ate era abakyala bakimanye nti okusaala tebayamba baami tosaala olw'okuba wafumbirwa musiraamu osaala ku lw'okubanga tteeka lya Allah lye yassa ery'obwetteeka eriyimiriddeko empagi z'obusiraamu 5 swala kubanga abakyala muyombamu katono n'ebiswala byo ngenda bireka muntamiza n'obusiraamu n'eswala sigenda kuddayo kusaala n'asiiba olunaku lwonna ali mu kufeeseera ali mu buliri omwo tasaala haji yamunyizizza kiki yamuzizzaako kaana kawala sijja kuddayo kusaala siraamu bamanyiira nnyo sikyovula wataata yali aŋŋaanya okufumbirwa abasiraamu ayogera enno byetyo siga nti yali mu katuliki mwana musiraamu yennyini mbu taata yali amugaanya okugenda n'omuwalimu amenye nze n'omutima n'esswala mbivuddeko esswala yaabwe atteeka ku buli musiraamu omusajja n'omukyala okuggyako mu mbeera wootakkirizibwa kusaala ng'oli mu nsonga olina nifaasi otherwise abakyala balina okusaala era okusaala kwabwe tebayamba baami beeyamba bokka enkya oli mu kabuli bwogu bwannamunigina naye esswala kyensembyayo nakyo be bantu abakola emikolo banaye buli muntu yenna akola omukolo gwa kiika gwa mbaga mukulembeze esswala ku mikolo gyammwe muteekeewo ekifo we basaalira langirira ku muzindaalo ogambe MC ti budde bwa swala wabeere waayaziina wakati mu mbaga ng'esswala etuuse naye bagenda ne bawulira oyo ajja kwonoona omukolo ayonoonya omukolo ayaziina ati ani amukkiriza okusaala oyalabika omwana siwa wano mu kika famire ki eyo Haji Juma bw'atyo nga si bwe yakolanga la ilaha illallah balaba mbu okwazinira ku mukolo oyonoonya omuki yalirinza abako ne bagenda ayagala tuswaze
mukota omugole tannafuluma nayaziina embaga yalirinze neggwa. Obwana obwo bwa imaani tembuza kavudde wako sina kaseraako. Bamanyimbu aba imaani bavaawa. Kyeza kwalidina temwina imaani. Abalina imaani be bana babeere nakasero. Ako ke nakasero ako kasita kazini nakalabi. Banna essola kikulu. Naye abantu balaba mbu yaziina ku mukolo ogukoze eki? Ogusse. Agusse. Allah inzukira twali mu kuziika lumu. Omwana n'ayaziina. Baseeka ne bayomba. Ani akukkiriza? Kigambo ekyo nakati nkyakyewuunyi. Ani akukkiriza? Olwo yatuuka noga mumugyeko bwaziinye. Mumuyimiriza muyimirize. Muleka yaziine yahe. Muleka yaziine. Omusajja yaziinira mu budde. Esswala eyingidde. Kyagala kwogera maziika ago ge twaliko. Kuba wengoogera mwena mujja kwewuunya. Naye abaaliyo mukirinako obujulizi. Musajja yaziina baseeka muyimirize. Tagenda ani amugambye. Ningi esswala etuuse. Okuyimiriza emboozi zaffe ne baziina kikola ki? Kitujjako busiraamu. Kyonoona mukolo. Kiraga butaba na mpisa. Kitegeeza nti oyo wa imaani ava nakasero. Gwe mutera okwogera akakasajja akaleka kava nakasero. Oyina atuuka n'okugaseeka gwe obeere nakasero. Gwe banga nti gwe okwasisa empisa. Lwaki ayaziina nga abantu batudde bali ku mukolo n'ayaziina? Gwe otalina mpisa. Era gwe neetaaga na kuyita mu kakiiko kange. Naye atagamba yogerako nabo. Gwe okwasisa empisa. Ye yennyini atalina. Era namugamba nti mpe ennamba yo. Sobola omuyita. Baziina. Ye okwaziina kiraba nti okwaziina kusiiwuka mpisa ku mukolo. Ow'ekitaala tukoze bubiira kankoma. Yagala kammalirizeeyo n'ebitendo bibiri. Mu bitendo by'omuki? By'omusiraamu. Mu bitendo ebirala omusiraamu byaba nabyo asidiku amaki? Bannaye amazima kikulu. Ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Bannange tukuuma amazima. Lwaki amazima gatuweddemu naddala ku mulembe guno? Mutunulira abatali basiraamu ab'omu Makka ekyabeesigisa nnabbi ne bamuteresa ebitereso kuba namaki? Namazima. Lwaki amazima olwaliro gatubuze? Twalina oyo mugerwa atera okunvuga ku boda otutambula naye mafuta ne gatuggwako nonsonyiwa kubanga gaggwamu. Ntegerekisi ne tufuna omusajja owa boda aleeta amaki? Ne tuga agenze. Tajja kudda. Era Sheikh n'alinnya piki ey'okubiri aleeta amaki? Naye ng'oli yakoze eki? Wootegerera omuntu nti afunye n'ekizibu ku kkubo. Yeetaaga kola ki? Ate gwe n'osanyukira mu kizibu kyani? Kya munno oli naga genda odeetere bambi wali ku mafuta tusobole okuva ku kkubo. Aye gwe n'obyanza bubyanza. Laba society mwe tuwangaalira. Ng'oli atya n'okwesiga ayambadde ekkanzu n'enkofiira. Amazima. Ono Sheikh bakuwa buwisi gundi baasa. Nibaganda gitwalo wali Cold Kampala. Okuva wano kwa Adina paka Cold Kampala nga wagisumuludde dda. Ataddemu ssente mulimu ki? Amazima. Oli omuwa buwisi ssente bw'oli n'omugera emitwalo gino etaano ojja gimpeera abeeka. Ne kimuzitowerera n'ajjako essimu. Era ne batuuka n'okugamba nti
waliwo gwe mpadde sente naye essimu ye gikubeko buli luvannyuma lw'eddakika 5 mukubire olabe waakoze eki. Naye ng'essente zigambye eki zino eziri wano zizitowa lwaki tozituusa? Zibadde zizitowa nnyo ne zigamba zitya? Naye olina omuwa emitwalo 5 ne bamweraliikirira ozituusa ekyengera genda nga omukubira n'ozimuwa essimu n'agijjako n'afuna pulogulaamu awo n'alyako engege n'agulako airtime n'akubikira bazibbye. Waliwo wano gwe basobola okutuma mayiti e Mulago ne bamweraliikirira nti mukubire ayinza obutagituusa bano gyali naye ku mayiti n'emitwalo 5 ki ekisinga ozitowa? Naye basobola okweraliikira waswa era olw'okutuma e Mulago balinda bulinzi mayiti agireese yiyo bane tunaaze tusaalire. Naye ku mitwalo 5 abantu ne babeera ku bunkenke atuuse azze tannaba kuba ku ssimu ye alina n'MTN ogirina alina sidika amazima kali luddawo. Oli sheekhe n'omugamba bugambi ŋŋenda Makka naye ondabirako eka n'asimba olukono mu buliri mu bikunta wakati n'azaala. Bwe ŋŋamba okuzaala mukitegeere n'ayagala omukyala we mu wiikisi 2 wootali ng'omukono yagusimbye dda Makka ajjawo kuyisha ne ku fajiri. Amazima obwesigwa abavubuka abali wano amazima ye kapito ya buli muntu yenna omwavu. Bw'onoobeera n'amazima abantu bajja kwesiga bakuwe n'emirimu nga tebakutya bakusembeze kubanga bakulabamu amaki amazima. Amazima ye kapito ya buli muntu yenna atalina ssente. Naye abantu ekibatutiisa butaba na mazima k'omuwadde ssente kanyadduwa n'azikaali era olinaga yazikuwadde seeka oyo seeka mutidde bw'aba yazikuwadde. Tuli mu mulembe ogwo nga buli omu atulaba atusuubira obutabamu maki. Lwaki? Era olw'enneeyisa yaffe embi mu bitendo by'omusiraamu kubeera namaki. Kyobula n'Abakurayisi abataali basiraamu beesiga nabbi ne bamuteresa era ne bamutenda n'ebiteeno nti as-Sadiqul Amin. Oyo mwana wa muganda waffe, mwana wa munnaffe, mwogera mazima. Ekyo ekitendo baakimutendako n'amazima. Naye ffe olwaleero amazima gali ludda wa? Ekitendo ekisemberayo ddala mu bitendo by'omusiraamu al-ithar okwerekereza nga Allah bw'atugamba nti wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Beerekereza wadde ebyo balinako obwagazi. Banaye mwerekereze. Buli wooterekereza mujja kuggulawo entalo nnyingi. N'oluyimba lwammwe zaabika emipiira sinyigirwa mu ttooke. Buterekereza. Mutunule basahaba Allah banyumyako bannaabwe be baayaniriza e Madiina nga bavudde e Makka beerekereza bye baali balinako obwagazi okwagala ne babibawa. Ng'alina abakyala 4 agamba munne nti ikhtari minhunna londa mwabo gwoyagala thumma utallikuha male muwe talaka omuwase. So si nti ono omukadde aweddeko. Londa gwokola ki? Gwosiimye. Abaalina essente nga basembeza bannaabwe bakole. Abdurrahman ibn Auf yatuuka noga nti nze mundagirire mumpe embazzi mundaga akatale. Naye nga banne baagala muwa ssente atandika okukola ki? Okulumirirwa okwo okwerekereza. Niwo n'abantu tebeerekereza. Osanga n'entalo zonna ze tulaba ku mizikiti buteerekereza. Osanga omuzikiti nga abantu 2 balwanira obwaziinyi. Obwaziinyi bwokka ne butwawula namu.
naye ng'oli tasobolaga nti oba muganda wange ayagala okwaziina agende muki niwulaga nange nina okwaziina ayaziinye nnyo emyaka 3 yayaziina nedda obuterekereza busiikuula entalo mu bitendo by'omusiraamu al ithar entalo zonna zemulaba mu famire buterekereza obuterekereza obwo buleesa ebizibu bingi hatta ne mu famire oli kugamba zabika emitiira nja kufa naye nja kufa n'omuntu nja kutta omwana wa nnyabo wadde tuzaalibwa maama omu nja kutema embazzi buterekereza lwaki tetwerekereza nga basiraamu nobaako byoleka noga nti ekyo kankireke wadde nkirinako okwagala naye gundi akitwale agende nakyo mu maaso Allah alimpa obuterekereza bannange okwerekereza byebimu ku bitendo by'omusiraamu okukola ki kwerekereza era kyova olaba tubeera n'awaka mu ntalo z'obufumbo n'olaba omusajja omukulu attunka n'omukyala gwe yawasa amusinga n'emyaka nga 25 naye nga ekibasumbuwa buli omu butakola ki buterekereza haji nja kutta ko naye nja kutema obufififi nkuteeke mu kakutiya kuteeke mu buutu kusule ku bijja byammwe buterekereza naye nga akabalwanya bw'okatunuulira temuli oluusi simu oluusi haji yaleese omwana mu maka ga hajjati afuuse ekiki nga teri asobola kwerekereza ogaa nti kino katukyerekereze olwa future y'abaana baffe olw'obulungi bw'abaana baffe tugende muki naye buli omu agamba tonyigira mu ttooke era amaka kasitagabeeramu ekigambo ekyo sinyigirwa mu ttooke tajja kummanyiira kammulageko tuba tuzadde emirerembe emiyitirivu ate nga gigenda kukosa n'abaki n'abaana n'olw'ensonga eyo obuterekereza mu kyejjeemu omuntu abeere ne ithaaru okwerekereza munnange yeyagala ekifo kino akitwala akibeeremu gyofuuke kino yogenda okulaba omuntu attunka ajjeyo n'eyirimu ey'obuziba n'awooninga n'alagaanyisa n'alayira okuva wano okujjawo nga bajjawo mayiti naye sirivaawo kale mu bitendo by'omusiraamu mwe muli ekitendo Allah kyatunyumizaako mu Qur'ani eky'abasahaba abaali abalungi ab'ekitiibwa nga Allah waatugaa nti wayu'thiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa nekyensembyayo kino kigenda eri abavubuka abawasa bw'oba omanyi nti okyazunga mu dduniya totawaanya baana b'abantu olina visa ogenda kata ate oyagala kuwasa mu weekends omukyala n'omulekaawo mu muzigo n'omukwata n'omuleka ewa nnyazaala we ne batuuka n'okukola ki n'okwawukana ne maama wo bw'oba omanyi nti okyazunga okyayagala ogende e Japan ogende e Canada ate lwaki owasa n'olekaawo omukyala emyaka 5 n'akaabira mu muzigo n'omusindika mu bantu beewammwe n'awakulayo entalo bw'oba omanyi okyazunga linda omala okuzunga okole ki ng'ose tolinze bulungi owase nibakuwadde visa ogenda mu mwezi guno gwennyini wabula oyagala kuwowanga ebula wiiki mwana wa banno obeere naye ennaku ezi olinnye ogende obeere ku kyalo ku kyeyo otandikenga n'okuwa ebiragiro naye nga wamuleka mu muzigo bw'akaaba bw'alaajana kiringera bwe tulaba abasajja abamu ababava mu diaspora ajja kuno holiday gy'alina ya myezi egi n'awooweramu haki namba 2 simanyi namba 3 n'amala n'addayo ku kyeyo n'amala emyaka 7
5 nga tazzeemu kulabika, wabula ye yawoowa n'aleka mu muzigo olw'okuba asobola okusindika pawundi buli mwezi. Omukyala abaga nti yajja kulya pawundi. Olaba omukyala wa wano wakuteekako liiso ate olwo gwolese mu muzigo nga toliiwo emyaka 5. Be tulina wano bennyini bakumagamaga aluwa alazeewa. Naye gwobeere ku kyeyo osuubire nti olina omukyala ng'omaze emyaka 5 ofugira ku ssimu. Bani bw'oba omanyi okyazunga nga tonnaba kusetolinga, lindako kola ki? Sooka osetolinga owase. Bamuwadde omwezi gumu ye holiday, ayagala ajja awasizeemu addeyo amale emyaka emeka. Oyo gwoleka kiringa boolaba omusota okugukubako ne gubula, oguleseemu kyekyo obusungu obusagwa. Kati yenna gwe gugwako naye bakuddusa emulago. Omukyala obeera otya naye ennaku 2-3 n'ogenda n'omala emyaka 5 oli ku kyeyo, musota wagukubako pa ne gubula. Wabula owooza kimu, nina hakki yange. Ale n'abamu babawasa mu nkukutu, abo banveeyo ku byeyo, simanyi nvudde diaspora, simanyi ate nina liivu, simanyi ate ndi mu holiday, ate ngenda kata, ate bampadde nina mu visa ye Canada. Bw'oba olina mu visa ye Canada okyazunga, ekikuwoowesa mu wiiki mwogendera kiki? Okutwonoonera abaana baffe okubateeka mu bikemo. Temuteeka baana baffe mu biki? Mu bikemo. Bw'oba omanyi okyazunga, sooka osetolinge ojja owase. Omukazi yeetaaga kulabako, teyeetaaga kusussa myezi 4 ekinene nnyo bw'oba toliiwo. Teyeetaaga kusussa myezi emeka? 4. Era ky'obalaba n'omusiraamu ne bw'aba asenguse omukyala w'ebbanga erisukka emyezi 4, omukyala ne yeewabira mu shariya, kaadi w'obusiraamu owa shariya akuyita n'akugamba weegatte n'omukyala. Bw'oteegatta naye abaawula. Bw'oba oli wano ate olwo bukyali eri. Obufumbo bw'okusimu obwo bufumbo bwawe wabusomerako owaseeka Seville. Kyobufumbo babukolera ku ki? Ku ssimu. Oli n'awowa n'agenda. Amala emyaka 4, amala emyaka 5, mwana wa banne ali awo. Omuwala nno ye akula. Tali nga ffe abasajja. Kuba mmwe abasajja temukula. Usanga Seville ku myaka gye gyagala nnoonya ka 18. Naye mukazi kyalina emyaka gyo anoonya omulenzi ow'emyaka 25. Era bw'ajja ano ku mazzi n'agamba noonya omusajja wa myaka 25. Oga nti omukazi ono aliko ekiki? Naye mmwe munoonya njagala ka 17. Sheekh bw'oba okalina 18. Njagala katasukka 2. Mmwe temukula. Naye bo bakola ki? Bakula bakyuka. Abadde n'ebbeere eriri awamu nerisonga wansi. Naafuna egundi, bintu bingi bibakyukako. Mubiri gwabwe gukola ki? Tebalinga ffe basajja. Kati muleke bamalira buki? Budde, sooka osetolinga okole ki? Owase. Ekikuwasisanga omanyi okyatambula olumba namba 2 yaki. Gwokyazunga beera n'ennamba 1. Ne olina visa ye Jordan, simanyi ya Qatar, simanyi ya Canada. Ate oga njagala haki yakumeka. Gwosobola haki 2 ng'oli Canada. Aha. Tata ye point nkulu. Tata w'omwana go mwana nja mukuuma. Gwe muwoowe kola ki? Genda omala omumpe. Alabanga omulenzi agenze ebweru nti byonna bikoze ki? Biwedde ajja kusindika buli kimu. Ebweru nno naye ennaku zino nga maziga. Maziga meerere.
batono nnyo abawangudde kubanga ensi ekyuse. Ensi ekoze ki? Ekyuse. Kati muleke kuwoowesa baana nti nja mukukuumira onoomukuuma n'ebirala. Kisoboka. Muleke kulimbalimba bantu. Baana mubateeka mu bikemo. Kale ye message yange eyo gye njagadde okufundikira nayo omulundi ogujja inshallah bwe tujja okutandikira n'emisomo gyaffe egikwatagana ku mateeka gaki ga sharia ennamula z'obusiraamu ku saidi eyo. Saba Allah nyini buyinza atukuume atuwe ennimi ennungi era mbeegayirira nti bannange temuvuma baseeka. Kyannaku okulaba nga ate omuntu atuula mu ddalasa omusiraamu ate ali ku seeka gwavuma. Kifaananyi ekyo kifaanaganako eky'omuntu atudde ku muti gwakola ki? Gwatema. Seeka mubaleke. Newankubadde ayogedde kyotakkiriziganya nakyo mulekere ekiki? Kitiibwa kitemuvuma baseeka. Temubavuma bambi mubaleke mbeegayiridde ku lwa Allah. Mubaleke. Sola n'ofuna essimu ye n'omukubira n'omulaga endowooza ye. Naye tovuma muntu n'omugira bw'oti. N'omukakkanya n'omutyoboola n'oyogera kiri nekiri nekiri nekiri. At least kale laga endabayo. Naye nga tokoze eki? Bw'olaga endabayo nga tovumye abantu tebasobola kutegeera ki ky'oyogera. Bani tuleme kuvuma bantu. Okuvuma abantu ekibayirangako mu bitendo byaffe ng'abantu. Naye kyannaku nnyo okulaba nti ate abasiraamu ffe tuvuma baki? Diini yaffe tulagira kuba na mpisa. Lwaki tutuula mu ddalasa? Kuba na mpisa. Kusoma busiraamu tusobole okumanya kiteekeddwa okukola mu kiseera ekiki ekituufu. Naye bwe tunaavuma ne tujerega ne tukola ki? Kigambo ekyo mu butuufu tekiba kirungi. Kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza mu nnyumba eno ffenna atukuŋŋaanye mu Janaayi Firdaus atumalire obwetaavu bwaffe ku duniya ne ku akhira, atuwe emirembe mu nsi yaffe, atuyise mu kalulu kano ke tulagamu mirembe, era atuwe okulonda okulimu obwenkanya n'amazima, era abayiseemu alangirirwe mu butongole nti yakoze eki? Nga yawangudde mu mazima ne mu bwenkanya. Ensi yaffe esobole okubeeramu emiki? Emirembe. Tukuume omusaayi gwaffe, tukuume bannayuganda n'ebyabwe. Yensi ejjuddemu emiki? Emirembe. Era nga tusaba Allah ensi yaffe eno atusize ebyenfuna mu yo, tuve mu bwavu obutukaabya buli kiseera, obutulaajanya buli kiseera, obututadde mu katu nga tulemeddwa n'okuweerera abaana baffe mu masomero. Saba Allah atukingirize obwavu, atukingirize ebizibu, atukingirize ebigezo, atuwe obulamu obulungi ku dunya ne ku akhira. Ku nnimi zaffe Allah bw'aba atujjulula atusembyeyo n'ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Erwa eri mu suratu Maryam, suratu Maryam aya ya kumeka, suratu Maryam. Leta Qur'ani.